mwana muwala Kadaama akivuddeko oluvannyuma lwa boosi we okukola pupu ku buliri. Emikolo gyonna nga bw'onoogenda mu kaabuyonjo, ngamba toyireeti, n'okolayo emikolo, n'okola pupu, n'okufuka n'ofuka. Boosi abikoze ku buliri. N'amala n'ayitali Kadaama lye, n'aligamba nti jangu olongoose. Wabula nga bw'ogenda okulaba mu katambi ka Kadaama ono nga yeetwatwana mu butuufu nga leero awulira kimuweddeko. Agamba nti omuntu gw'abeera naye si mukadde. Si mukadde nti tasobola kwetwala mmanju, nti tasobola kukola mirimu gyonna. Kitegeeza omuntu gw'ali naye mugumu bulungi nnyo. Naye olw'okuba nti abantu abo bajooga, ate bw'amanya nti ono omukozi anti tumusasula kati buli kimu alina okukikola. Akola ddake ku buliri, mukwano kagenderere. Naye Kadaama agamba nti ono omukyala akola pupu ku buliri everyday. Buli lunaku apama ku buliri, afuka ku buliri. Kyokka si mukadde. Naye nze ng'omuntu nga tunnagenda mu katambi kino si kyewuunya nnyo. Omuvubuka ow'emyaka 18 nabakolerako ku katambi emabega kaawo ndowooza omuvubuka emyaka nga 18 oba 20 nga ali mu magye oba yali yakamala okusoma amagye ng'akola pupu mu mpale. Kati wabanga omulenzi oba omwana ow'emyaka 18 akyalina amaanyi asobola okupama mu mpale, kati olwo munnange ono atuuse mwana oyo azipamiramu ddala n'okwekweya n'agikwekweyamu oba n'agikwata n'agyesanguza. Naye nga kasooke tuve mu katambi ka mwana muwala mukwano gwange, naye nga nkusaba vidiyo gimpereko ka like mukwano, ate ne komenti yo kikulu olowooza ki? Nawe ali e Uganda, zino ze mbeera abakyala abo ze bakoleramu abali ku ddungu. Naye ng'ab'e Saudi oba abali mu nsi z'obuwarabu mugume, abo abantu abo be mulaba baawunga oba tebaba na busiba oba babeera baagala kulumya Kadaama. Mukwano oze naawe katuve mu katambi, teweerabira ebigambo bye ŋŋenda okwongerezaako mu maaso awo, teweerabira nti ate vidiyo zino zireeta ne tuyiga ne tubaako bye tutegeera nga twebba nkuba kyeyo. Tovaawo. Omuntu n'omanya nti olina ekizibu eky'okupama ku buliri oba okufuka ku buliri naye n'oligaana okwambala pampa gwe n'oyooza omwana w'omubbi buli waliwo abantu abamu nga banyiiza kikazi kikulu sinagamba nti mukazi mukadde ategeera bulungi yeesobola naye n'omanya nti olina ekizibu eky'okupama ku buliri nyo tagamba nti koyambale pampa nti kotisulemu naye gwe n'opama ku buliri buli kanaku n'oyooza omwana wa munnobbi eno nkali oyingira bulumu ng'ewunya ekivundu. Omanyi olina ekizibu naye abaana ne bakushoppingira pampa n'ozirekaawo n'owebaka mu buliri n'oba n'okufukira n'oyasama safiya jangu olwamwasa bino. Alright, munnange ssente y'obwakadaama eva wala naye ate abasinga okuginyumirwa n'okugiwoomerwa beebo abatakubye ku bwakadaama nga munnange balisiiginga ssente z'abantu batyeyo. Naye ndowooza owulira embeera abakyala abo gye bayitamu. Imagine omuntu asobola okwetwala mu toyireeti emikolo gyonna agikola ku buliri. Waliwo kye njogeddeko wali nga tutandika naye nababuuzizza kanti ntandikidde mu giya mulimu vidiyo gy'okola ogamba nnange. Naye nga abalungi bange mwasiibye mutya baddaalingi, mwasuze mutya? Kansubira nti mwasuze bulungi. Amannya g'omuweerezaawo nze Maggie ate ng'eno channel gyoliko eyitibwa Maggie Kyeyo Initiative Uganda YouTube channel. Naliko nkuba Kyeyo nga ggwe ate era tomanya nti munnange Mukama ayinza okugulawo enzigi endala ennene. Buwalabu. Mukama ayinza okugulawo enzigi endala ennene ate munnange nemba nga nange neeyongerayo. Naye ng'ate era teweerabira mpisaawo akalango nti nina Airbnb. Nina Airbnb ennyumba nga ziri free furnished. Zirimu buli kimu. Gwe munnange okomawoko waka mu vacation, toyagala kugenda mu kyalo,
oyagala to omwezi gw'ogenda omala wano e Uganda olizingireko mu mbeera eya Luxury nga wooli buli kimu mwekiri munnange ezo ennyumba nziina zi Airbnb osobola okuntuukirira ku nnamba ey'essimu eri 0770953267 gwe wenna eyeetaaze Airbnb nga weetaaze Airbnb osobola okuntuukira ku nnamba y'essimu eyo ojagala for 1 week ojagala mwezi mulamba gw'ogenda okumala wano e Uganda ne woba nga munnange toli nkuba kyeyo naye nga weetaazeko akafo ogenda okuwummulirako owiki nnamba munnange osobola okuba nga ontuukirira so yes abalungi katweyongereyo mbadde nkugamba nti abantu abali e Uganda wano be bakyasinza okuba nga banyumirwa n'okuwoomerwa ssente z'abankuba kyeyo naye ssente y'obwankuba kyeyo eva wala omukyalo ono nabyeko bamugamba nti alabika amakya gwolabika oli amakya wakajja ku kyeyo bano abantu bapamira ddala mu ngoye nalabye komenti ezo yes ayinza okuba si yakajja naye nga gwe wenna eyakatuuka ku kyeyo munnange abo abantu bakolera ddala pupu mu mpale n'osanga empale eya taata wawaka ng'erimu pupu n'osanga empale ey'omulenzi ow'emyaka 18, 17 ng'erimu pupu tekikwewuunyisa kusanga nga omuvubuka oyo oba boosi wo ng'akola mu ofiisi nga munene nnyo mu nsi gye muli naye ng'ojja kusanga empale ye wanudde ng'erimu pupu ate atali mutono nti munnange kaamuyiseeko buyisi nga mungi ezo empale ez'abaana abawala agipamamu bulungi nnyo n'agenda mu kiyigo oba data abayitamu nga bali ku ki agenda mu kiyigo era obiseera ebisinga mutera okusanga ng'empale yagijjamu n'agisuula mu kasasiro empale eyo oluusi aba yagikozeemu data eyo kasasiro gwe mujjamu binaabiro aba yagikozeemu data eyo ng'atya okugiteeka mu ngoye eziddugala kati ate abalala era ye agiteekayo oba eri mupupu agizingazinga bw'ati so kati bw'oba ng'oli mupya bw'oba ng'osanze pupu mu ngoye z'abantu abo tebeewuunya tobeera surprise ezo z'engeri zaabwe zembeera zaabwe bali abantu bali lezi omanyi kye bagamba nti omuntu oyo munnaffe ekisembayo omuwarabu ali lezi omulimu gw'asobola gwakwebaka n'azuukuka n'alya n'atuula ku ssimu n'okusenya ne kumulema n'okunaaba amaaso ne kumulema n'atuula w'atudde n'alya n'akagiraasi kanywereddeko ne kamulema osikira okuwala mu ffumbiro ng'ayina kuyita gwe enkuba kyeyo okajjewo okatwale mu ffumbiro bw'amala okulya emmere kati bino mbigamba gwatakubangako ku kyeyo gwali wano e Uganda nga tokubangako ku kyeyo bayinza babadde nga babikunyumizaako oba olinayo abantu abali ku kyeyo naye bituufu oyinza okuba one day mukama alikuggulirawo oluggi n'ofuna kaziza nawe n'ogenda okuba ku kyeyo bino byenjogerako ojja kubiraba ye muntu atuula n'alya emmere n'amaanyi agasiko genda okunaaba engalo ne gamubula ewabaawo tishu n'akwata tishu awo ne yeesiimula n'atuula nga ne wooba kangeze mu abasula ku zifuloozi eza waggulu nga okolera wansi ng'osula ggulu ng'agenda kukubira essimu laazima ove waggulu gy'oli oba obadde oyozanga oyo obadde okola ki okkirire wansi otuuke wakugamba ejjamu essowaani eyo ye gy'aliriddeko omukyala ye muntu atuula awo n'awulira omwana ng'akaaba ng'olina by'okola n'akuyita n'oba obadde wala n'akkubira essimu n'akugamba taale n'ojja n'akugamba omwana genda olaba omwana oyo abadde naye nga bali awo waali abantu bali banafu abantu bali lezi
buli mulimu gwonna olaba nti ba house managers balina kuyambako buyambi ku bantu bali kale emirimu kubayambako naye nga sigamba nti gw'olina okukola buli kimu naye bo baddira buli kimu ne bakirekera omukozi gw'oyoza gw'ogolola gw'ofumba gw'obajjulira gw'obategulako essowaani najja n'akubuuza nnika yange eriwa imagine omukyalo omufumbo n'abuuza omukozi nnika yange eriwa gw'oyoza ndaweya ya baba gw'oyoza empali ya mama na buli mwana yenna ali ewaka gwe so mukwano tutuukayo nalabako awo kadama bagamba nange era bangambye okoze empale bano abantu bajooga wali obeera mupya oba tubitegeera naye gwe manya nti byonna bali lezi naye gye bakuma okubeera lezi n'obutaagala kukola ti gye bakumala obukyafu n'akwata tishu n'aginyizaamu n'agisuula awo n'akuyita ejjoogijjo n'agenda ku mmira ey'omu kinaabiro oba ebeera mu bukoyide wabeera wonna wabeera sinki n'asanga ng'omaze ogirongoosa gye baakoma obunafu n'obukyafu n'asanga omaze okulongoosa buli kimu n'alyoka anaaba bulungi nnyo ku sinki n'akunkumula bw'ati mu mmira ali n'amaani agamba genda olongoose toyireeti tebafurashinga kino kinabadde nnina n'okusoma tebafurashinga toyireeti ayingira mu kiyigo kabe taata wa waka n'ayingira ekiyigo n'akola emikolo gye wallahi n'atafurashinga okugira kutinga mabagamba ennyumba ewunya genda olongoose toyi eddugala n'olongosa toyireeti emirundi oba ng'emeka n'agenda ne okuba kufuka ofusi ng'agenze kufuka n'akulaga nti ekituli walina okufuka akirekawo n'afuka eno ebbali bw'ati ate beebajye ennyo beebanywe nnyo omusulo mu ddakiika 10 guba gutandise okuwunya ennyumba zonna nga guwunya ennyumba yonna wali bannenno abalina obuyumba obutono bwa apatimenti so mukwano gwange omupya nga waakatuuka bino tebikwewuunyisa kye ŋŋenda okukugamba oba advice yange yeruwa biri byonna bye njogedde ebisoose mbyogedde naye si ye main point yange main point yange nkozesezza vidiyo eno kwe kukulaga ebiriyo naye nga tenjagala otegere kyekino nti bw'oba otuuse n'olaba ebintu ku bimu ku byenjogeddeko oyinza n'olaba ebisinga ku byenjogedde mukwano kakkana okole omanye nti abantu b'olimu bawumbatuutu ogambe be babboosi kasita bansasula ate bino sinza abikola nzekka kama mbaya ni mbaya kola olabe ng'omalako kontrakiti yo basaba nga bakusasula bakuwa ekyokulya weebaka mu budde abasinga tebagenda kuwa tayimu ewummula bayiza kino kibakaabya nnyo nze tampa budde buwummula teri muwalabu agenda kuwa tayimu ewummula bw'anaakukiinyakiinya nnyo ajja kikola ng'okyali myukama kadaama gw'olina okwewummuza mu nnyumba ya boosi wo kano kapaati kakulu nnyo bannange ekyali nkoze bulungi nnyo vidiyo zange n'oziraba nga n'ozimalayo mukwano kubanga ebintu ate ebyamakulu oluusi nbyogera mu makkati ga vidiyo oba nga vidiyo enaatera okuggwa so kirungi nnyo n'olaba vidiyo n'ozimalayo so mukwano gwange mbadde nkugamba nti omuwala butagenda kuwa tayimu ewummula kadaama gwe weewa tayimu ewummula otya ogenda kukikola otya kubanga wonaba teweewummuza ogenda kuyimirira okuva wozuukuse ku makyamu paaka wonnyukira amagulu gano galyoke galume ggwe ogenda okutuuka okwebaka nga gali gati okeera ku makya nga tolina maanyi naye nga ewakomye wenna otandikira kadaama owummula otya ku boosi atakukkiriza kuwummula gwe kennyini bw'oba ogenza okulongoosa ogenda kusooka omontalinga ennyumba yo mpolampola mwezi gumu 2-3 bikirano mwezi gumu 2-3 olina oteekayo nnyo okulaga boosi wo nti okola
kati bw'oyingira emyezi 6 oba omaze okustadinga embeera oba omaze okulaba wano waliwo kamera nti tewali kamera okitegeera kati bw'ogenda okulongoosa ewantu ng'olaba tewaddugala ate ng'ayagala olongooseewo kuba endobo teekako mashiini tuula mashiini ewuumewu dakiika nga 5 ozimale ng'otudde omale osituke ojje ku mashiini ogende wobeerayo bitishu bironderondeyo obwetaaga osiimunasimulako obusiimuleko baasi ewalala kadaama woowummulira mu toyireeti nabakolera vidiyo emabega ne mbagamba nti tutoliira mu toyireeti tekiraga nnyo buvunaanyizibwa yes it's not good ne woba okola content unless nga ekyokulya kyambirigo naye lokwata vidiyo ng'olira mu toli tekyabuvunaanyizibwa era nsaba abagoberezi bange bange ebyo ebintu ebyo temubikolanga kati okuwummula okkirizibwa okuwummulira nnyo mu toyireeti bw'owulira ng'okola kuliko tayalongoosa wano olongoosa weerongoosa wano genda oyingire ku toyireeti obinga agenza okweyamba otuuleyo eddakiika zo nga 10 oba 10 n'ezo tajja kubuuza lwaki oluddeyo mu tooyi omuntu bamubuuza lwaki oludde mu tooyi kakati awo ng'owummulako obugulu bulira kusingamuko kale bw'omala oveeyo ddeyo bwe buli wafunira wansi nga tebakulaba ng'oweewungulamuko bw'oti ewalala kadaama woowummulira ng'oli mu kuwashing machine ogenda kwoza engoye osokwata engoye n'ogenda oteeka kuteeka eyi machine naawe eno n'olirakusinga n'oseetinga n'otuulamu n'olirakusinga eyo nayo tuwummulirayokko kubanga oliteeka wayini ezikuba n'otuulamuko n'oddako ku ssimu yo wabanga olina obudde obusobola okuwummulamu nga boosi wo yeebase kikole mulimu baboosi abeeraka mpaka ssaawa 7 paka ssaawa 6 abalala ssaawa 9 kati kadaama bw'ozuukuka n'okola buno obusooka n'ofumba cyayi ku makya n'olongoosa toyireeti bityo obwo n'obumaliriza tuula kuba endobo omugena anaatera okuzuukuka n'olwokutandika okwefuula bize okumulaga nti obwedda totudde obwedda okola bw'omanya nti boosi wo ne bw'omaliriza emirimu ge gyonna naye ng'era tayagala kulaba ng'otudde bayizayo balina emize gino bwakulaba ng'otudde ne oba obwedda okola naye olukulaba ng'otuddemuko bwoti oli ku ssimu wallahi tabulwa kyakutuma agenda kukulongoosa n'awatukula agenda kukuusa ebikapeti agenda mekashuwa oyo boosi bw'omulaba nga bwoti ng'akusanze otudde n'atandika okutuma oyo olina okumuyiga n'onoonya ekyomukolera omuwala bw'okukulaba ng'oli ku ssimu ne woba tolina mirimu n'akulaba ku ssimu ng'oli ku ssimu egera ku ssimu alo bannange bwakweyisa bwakutuma kino bwakutuma kiri bannange so ensonga y'okuwummula boosi tajja kugamba kuwummula anesi ng'oli nnyukama ajja kwekwenyawo naye gye binaddako mu maaso ajja kuba nga takyakukkiriza kuwummula naye kiri ggwe gy'oli okulaga boosi wo nti nina okuwummulamu mulimu abamu nga bakuwa tayimu nga mumala okulya lanti bonna ne beebaka kati awuna woliwaddemu okuwummulamu era baza kadamu osinga kuwummula nga beebase mukama waba akuyamba ng'obwana oluva ku ssomero ne bumala okulya nga bwebaka nga ne nnyina waabwo naye yeebaka oba omaze naye obwana muyinza okwebaka nnyina n'asigala ng'atunula awo aba tewali mirembe so abalungi vidiyo eno nkusaba gwe wena omupya weteekateeka okutambula ssaawa yonna oba okipulaaninga manya nti ebintu byensomesa ku channel eno ojja kubisanga ensonga vidiyo nzireeta ne tuzoogerako ate n'enkuwa ne solution oba n'enkuwa counseling and guidance n'omanya ki ky'olina okukola singa oba otuuse mu mbeera bwetyo vidiyo eno kyalibadde kirungi mukwano gwange n'ogisharingirako omuntu omupya yes olinayo omuntu omupya g'omanya akatuka mu kiyumba mugambe jangu olire ku bigambo bino genda ku YouTube ofolowinge madamu Magi omufolowinge oba olina omuntu ateekateeka okutambula musharingire vidiyo naawe ali eyo ng'ogamba nze boosi wange yali akozeeko pupu mu mpale oba ku buliri naawe munnange osobola okuba ng'oterayo mu comment section ne tumanya nti tekyatuuka ku bannaffe ffekka oba bokka nti munnange tuli bangi kyali tetuuko
Yes, osobola tutera yawo comment yo ate era munnange n'abantu abayita mu mbeera bwetyo naawe osobola okubako amagezi g'obawa awo mu comment section. Omanyi bw'olaba comment ya munno oguma n'omanya sirinzekka. Sirinzekka. Comment togyesigaliriza, totya kusharinga mbeera gy'oyitamu by the way, ne kano ke nkayiseewo. Bw'obanga munnange oli eyo ng'olina story eyo gy'oyagala nsharinge ku YouTube wano. Jangu ompe story yo ngisharinge ate bannaffe bayitemu. Njagala ali mu kiyumba yekka. Ali mu kiyumba oba kale yali akubyeko ku kyeyo naawe otunyumizeeko byali bitya. Bw'oba okkiriza opulayinga amaloboozi go nsobola ogapulayinga. Bw'oba osobola okunkolera vidiyo n'onnyonnyola embeera yonna yonna gye wali oyiseemu oba gy'oyitamu ng'oyagala tugisharinga ate bannaffe nabo babeeko kye bayiga. Mukwano inbox yange nzigule. Oyinza okugamba nze Maggie kankubulire story yange yonna yonna ogenda oginnyonnyole abantu naye mbadde saagala kifaananyi kyange kulabika oba n'amaloboozi gange. Nze nja kukatinga short yo story ng'ogimbuulidde nzijje wano eno era mbe nga ngibuulira abantu. Njagala stories zino nti zigenda kuba nga zituyambako okugumya ku bannaffe abayita mu mbeera ezo kati n'obagumyako wakiyitamu oba woba okyakiyitamu kale n'amanya nti tali yekka ate n'otuwa nakola bwenti munenkola bwenti nekinnyamba wano bwe kityo. Story ezo bamikwano mbasaba manyi buli nkuba kyeyo you have a story to tell. Buli nkuba kyeyo oyina story, oyina emboozi, oyina olugero ku ebyo by'oyiseemu oba by'oyitamu. So mukwano jangu mu kabokisi kange namba yange ngisome wano mweno video ate ne ku bio yange namba 2 jangu ompe story yo mukwano nzije tube nga tugisharinga bannaffe bagumire ku ffe. Bagumire ku ffe bamanye nti embeera gye bayitamu ebyo n'abalala abagiyitamu ate era wawangula nabo bajja kubanga bawangula. Si weewaawo, yes baddiya bange. Kale katukome wano eno abankumire nnyo omutonzi waffe oyo atakuumira mpeera mukama waffe awamu ne mukama waffe Yesu Kristo awamu n'omwoyo omutukuvu ne bamalayika be bannange. Munnange tubeebazaako ak'ensuso batukume nga tuli balamu. Sebaani weekubemu mu mutima ogambe ensaani akyali omulamu. Tekiba netendo tukyongere Katonda era tukimuwe ddala nga bwe tuteekeddwa okuba nga tukimuwa nga tumugulumiza. Tusinkane mu videos eziddako abalungi. Bye bye.